naye njala kwogera ku nsonga ya Mpuuga. Mpuuga wabulabe nnyo okusinga n'ensi bw'erowooza. Era okuva lukyategerekeka nti Mpuuga yali mu kafubo ne Museveni wakati mu campaign ng'abantu be yali agamba nti yali saidi yaabwe nga gyesimbidde mu NUP nga bakwatibwa nga babuzibwawo nga battibwa. Kitegeeza nti ebintu byonna ebyakolebwa n'ebikyakolebwa olwaleero Mpuuga abinako akakwate. Ettemu eryakolebwa mu Kampala Museveni ngatta abantu Mpuuga alinamu akakwate. Abantu betunoonya kati abaabuzibwawo Mpuuga akimanyi, abattibwa Mpuuga akimanyi, abali mu makomera Mpuuga akimanyi, n'ebijambiya ebyali e Masaka Mpuuga ateekwa okuba nga abikola ki ng'abimanyi. Naye Mpuuga ayinza okuba ow'obulabe okusinga na kino kino tukola ki kubanga badde operating emabega wa gavumenti naye ng'ate ali side eno. Akati tulowooza nti enteekateeka za Mpuuga nga bwe ziri n'abalala gurupu gy'alina zigenda kweyongerera ddala, zigenda kweyongera. So tulowooza nti tewali kubuusabuusa kwonna, ebyagenda maaso okusibwa kwa Sseggirinya, okumuwa obutwa, okumulemeza mu kkomera waakiri afe oba ng'akoze kye baagala oba lwakuba nti yategeera ebyama byabwe n'agaana okukola bye baagala, byonna byali biteeketeeke. Era nawulira bakisinyaako nti Sseggirinya yayogera n'agamba nti Mpuuga yamutta, Mpuuga yamusiba. Era tunajjukira bulungi nti waliwo ttiimu nnene ezaakwatagana n'Empuuga wakati awo ng'akalulu kaakaggwa bwe kati, naddala mu bakansalazi abaakolanga ebitundu bya Kampala n'emiriraano. Era gyagenda okwetegereza nti waliwo bakansalazi abatandise okulabikira emabega wa Mpuuga nga baba mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. So nga kirabika nti abadde n'enteekateeka nabo enteekateeka nnene. Era ebigenda mu maaso bino aba opposition tulina okwetunulamu ennyo okwezuula baani, kubanga okukwatibwa kw'abantu n'okutibwa kw'abantu kutambulira mu opposition mwennyini, kubanga Mpuuga abaddemu ne ttiimu nnene era ekyaliyo. So mu mbeera efaanana bwetyo Mpuuga avunaanyizibwa kyenkanyi byonna ebibadde bikolebwa ku bannayuganda. Bw'oba obanja Museveni abantu abaabuzibwawo Mpuuga naye mugatteko. Bw'oba obanja Museveni abantu abattibwa bijambiya ne mu campaign Mpuuga mugatteko. Bw'oba obanja abantu abaasibwa Mpuuga mugatteko. Bw'oba obanja obuvuyo bwonna obwakolebwa n'okubuzaawo declaration forms Mpuuga mugatteko. So Mpuuga wa bulabe atasaana na kuddamu kuyimirira mu bantu bonna singa Uganda badde bakimanyi, singa Mpuuga bwe bamulabako mukasukira amayinja oba ne ekyo ekituufu n'okumusaanyizaawo ddala. Otherwise Mpuuga wa bulabe era yalabiseeko mu ngeri y'okudaaluka ng'atambula yekka ng'agenda mu ddwaliro okulaba okukakasa omuntu oba afudde oba tafudde. Naye tumanyi bulungi nti bakola nnyo ebikola ebyekirogo abantu abo, nti omuntu amala okufa baddukanye mangu ne basookayo ne bamukolako ebyekirogo okusobola okukakanya emizimu gyabwe. Era kyova olaba yabadde yekka neegolooza Mpuuga ku bwa kamisona n'embeera gy'alimu asobola okutambula okugenda mu ddwaliro okulaba omufu. Lwaki yemuludde yekka era singa abamawulire tebamulabye yabadde adduse naye yalabiddwako. So Mpuuga aliko ebibuuzo bingi naye alina gurupu emabega emutambulirako naye ng'ekyerimbise mu opposition. Kama abanjagalire ku nsonga ya Pulezidenti Paul Kagame owa Rwanda okuba nti yavuddeyo mu lujjudde n'agamba nti aba M23 bawagirwa Uganda ye tabalinako kakwate. Ensonga eyo Kagame teyagyogedde nga tagitegeeza, naye ekigiri emabega bo ng'abakulembeze bamaze okutegeera nti gavumenti zonna zigenda. Naye statement eno gy'akoze etandika okuteekawo ekkubo nti waakiri tuseevingako gavumenti emu tufiirweko emu, nti Uganda bwegenda tusigaza Rwanda, bwe zigenda omulundi ogumu bali mu katyabaga. Ensonga lwaki addira emisango gikuŋŋaanya okugejjako agiteeke ku Uganda, kubanga ate ye Rwanda bakyasobola okukuuma interests zaabwe, basobola n'okukuuma ssente zaabwe mu banka z'e Rwanda ne zibeera singa babeera balina obuyinza. Naye Uganda kiba tekikyasoboka. Ate ekyokubiri okutwala ssente ebweru w'amawanga amalala kiyinza obbakalubirira kubanga ebiseera ebisinga obungi badikiteeta babba ssente ne bazitwala amawanga amalala. Obuyinza bwe bubavaako sometimes ensi ezo nazo zibagulako emisango okusobola okubonyagako ensimbi ezo. So Kagame kino kyeyakoze yakikoze ng'ababbi bagamba tukutte ababbi 6 naye bo ne basala ne bagamba omusango tugusse ku muntu omu, fe abasigadde tugende ebweru tulwanirire abasigadde munda. Ekyo ababbi bakikozesa nnyo ababbira mu gurupu oba ababbira mu syndicate, nti okwatako omu oba n'okwatanga bana balwana nnyo okugyayo 3 oba 2 ne bakendeeza ku muwendo oguli munda ate abasigadde ebweru ne balwanira abasigadde munda. So tukimanyi bulungi nti Kagame naye bamulagira okugyayo amagye ge gyegali, ate nga naye agamba nti wali akabinja kabayekera keyagamba nti kaseketera gavumenti ye. Ne Uganda inayo ADF era badde gamba nti egende Kongo kulwanyisa ADF, naye Rwanda kyebadde kola kyekimu nti egende Kongo kulwanyisa kabinja ako. Kati bigenze okugukira nga bonna bamajinga ku M23 ne M23 byezadde bibajja mu buyinza nezo na gavumenti biri ziveewo, kubanga bana abajja Abangereza n'Abamerika okusinzira ku bigenda mu maaso ku BRICS ne NAM tibakitegedde nti gavumenti zino balina okubajjawo baagala oba tebaagala. Kati awo Kagame balina okusala amagezi gonna okuddira ensonga zonna ezikuŋŋaanya zigwe ku Uganda. Museveni ne bwavaawo bagenda kusigala nga balina security oba obwogerero waakiri nga bakyalina gavumenti gye bakyakulembera oba bakyasobola okukolera ebintu byabwe n'okugira nga beekuuma. So tukkiriza nti Kagame
kino kyayogedde kya bulimba naye yakyogeddera kutaasa mbeera wagibalaga era amaze okakasa nti gavumenti zaabwe ziri mu kuyuguuma wabula okuziwaayo zombi kiyinza babeerera ekizibu wakiri kabaweeyeemu basigazeemu oba bagire nga bajasigazaaweemu. Mukama bawe omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.